Ani yasibyewa. Jamani nkwendi ku live. Kalundu ngozi n'obusungu bungi kiki? Omega kati ennaku zino wanfuula musomo. Ate lwaki? Wanfuula musomo naye nga muntandikwa nze ndi musajja musiraamu naye sijja kubanga Bayudaaya batategera kyakola njasooka kuwa salaamu yo salaamu alaikum wa rahmatullah. Anti salaamu tuddamu y'abasiraamu. Ate kati Sulaiman Sidiri gwafuuka ddi okubanga ogoba abantu mu busiraamu? Sibagobaamu naye gw'olina by'okola byennyini ebikulaga nti oli musiraamu. Ekisuubizo kyawana ani akirina? Kyembuuza watandika ddi okubanga ogoba abantu mu busiraamu? Amma Kalundu kankubuuzeemu. Buuza. Oli musiraamu? Ndi musiraamu, amannya gange yenze Kalundu Sharifu. Gwe Kalundu Sharifu? Yes sebo. Ekitegeeza omuntu wabanga ye Sharifu. Naye nga akkiririza mu Katonda abalala asigala musiraamu. Uliriza ebigambo byange bino wammanga. Abantu abamu we contradicting nga totegedde, abantu abamu mu confusing abantu mu ngeri y'obutamanya. Mukisookera ddala njagala abantu gwe tifu sharinga live eyo ogisharinge kuzazo njagala ne gundi Adam Senjala bamuseeko kubanga guno kusambadde sigufunanga nengambadde ngwagala kubanga uliriza oli wajja kugamba ekigambo kino nti basinza bakatonda abalala nedda sebo jamani omuntu n'omugamba nti mushirikwa ina byasinze ebirala nedda sebo tabana byasinza just gwo obufunye confusion obutategeera kubanga buli kintu Sulaiman si buli muntu nti buli kintu abakimanyi. Sharifu oshegera bwe tugenda uliriza bwe tugenda mu kusoma Qur'anul Karim uliriza bwe tugenda mu kusoma Qur'anul Karim wabeerawo omuntu nga yakuguka mu hadithi ng'omuntu yakuguka mu tafsiri ng'omuntu yakuguka mu kirala kyogamba nti gwe kyogamba nti amawakafaga Qur'ani ag'eddiini gonna ogamanyi gwe. Anti Sharifu soko ulirize wali onsisinkanyeko Sulaiman Sidiri sikusisinkangako naye nkuwulira naye nga ku social media mbadde nkulaba kubanga ejjukira entalo ezasookera ddala zasooka n'ogamba nti genda obuuze gali gaweesa Kalundu Ebombo Road musiraamu noga nti ajja kugamba ate nga yasamira nakutunuulira nga nze omuntu gw'oyogerako tomumanyi Kalundu uliriza njagala twogere nga temuli mu kigambo kityoboola wabula nga tusomesa. Kati bw'obanga omuntu gw'otayagala tosobola kumuleeta ku platform yo naye bw'oleeta omuntu ku platform kitegeeza omuntu oyo omwagala era weetaaga ojjewo okubuzaabuzibwa kw'okubeera. Nze omanyi nakulabye vidiyo zo ng'ontaaginze wali ng'onkozeeko tweti negamba lyo omusajja ono anjagaza ki. Era by the way juzi nasanga Sheikh Muhammad Sekadde kubanga gwe following ayika namusanga nalinyira Kampala nga tukyamye ku mafuta okunywa mafuta ne mulaba ne mubuuza Sheikh Sulaiman Sidiri oyo anjagaza ki nakimubuuza ne muza omanyi Sheikh waliwo bino ebintu kati tuli ku live naye nga Sheikh kyombuuza nti nali nkusinkanyeko sikusinkanangako naye kati kyenjagaddemu kino njagala tugenda leeta bwino nga taliimu nti Kalundu olinga kino Sulaiman Sidiri olinga kino mamanya Allah ayinza oleeta omugaso wakati waffe naye tukwatagana mu kisoosookoze ensobi mbuuze eriwa tekikkirizibwa tokkirizibwa kambeerenze kuwanduukulula muntu mu busiraamu era ekiramuso nabbi Allah kye yawa nabbi salaamu tujiddamu
wabula nze ku saidi yange nga nze Sulaiman Sudiri nina salaamu ze ŋŋaana okuddamu mbuuza ziriwa teeka nze sisobola beera awo naye nkusanga naye nga assalaamu alaikum wa rahmatullah noŋŋamba nti wa alaikum assalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Then after oluvannyuma bwenvaawo oba bw'ovaawo bambi ne ntandika okuba nga nkwogerako ebigambo ebibi nze kyo sikikkiriza eyo salaamu eba y'amankwetukwetu. Okitegera bulungi? Andi kati Sharifu olaba nina kye njagala otegeere kyekiruwa obusiraamu buno ate byengenda okukoonako obimanyi obusiraamu system nga Allah yagireeringa nga alina byayagala tutambulireko buyina do's ne don'ts. Gwe tofaayo eno ye live egenda okuba kafungula nkete kubanga nina abanfollowing bangi ate ngambye omwana ali ku ssimu njagala bonna aba inviting babeere ku live eno njagala kyekiri kyogambye nti teweetaaga kubeera nga tuvoolagana twetaaga kuyiga. Osegedde bulungi? Kati ekibuuzo kigamba nga naye nga byetwogera birina okubeerako obujulizi webiri obujulizi tubujjewa tubujje mu bitabo tulete Qur'ani tulete ki wetubeera twogera mu bujulizi ku ddiini y'obusiraamu buyina kuva mu Qur'ani oba kuva mu sunna. Kati ekibuuzo kye nkubuuza buuza obusiraamu kye ki? Obusiraamu kyekibuuzo kyobuuze Sulaimani kantuleko ne wansi wano lwakuba tondayo bulungi ekifundikwa kyange nakiwoomedde mudda. Ompulira muganda wange? Nguwulira. Obusiraamu kwe kujeemulukukira amateeka ga Allah nga okola ebyo Allah byayagala okukola byatayagala n'obireka. Kikomaawo ati wuliriza oyo bwe musiraamu nate omuntu kasukkiriza shahada nobeera ne kalimati shahada la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah olwoba omaze okuyingira mu nju y'obusiraamu ng'osigadde kwongerako mpagi endala. Ogambye obusiraamu kwe kujeemulukira amateeka ga Allah n'oleka byatayagala n'okola byayagala. Ekyo kyennyini. Mu suratu Yusufu alayhi salam essebo Allah yagamba amara suratu Yusuf aya yakumeka obimanyi we biri nze nkonerako bukozi ati ino ati nze nina Qur'ani wa ante ngamba kati ani gundi ani Latif jawondetere Qur'ani yange eri entono waliwo eri awo nze ndi ku surati Yusufu gwe mbuulira aya yakumeka nze nkusomedde kale tugende mu maaso olede nina Qur'ani njirina amara alla ta'budu illa iyyahu. Waliwo endala waliwo Qur'ani endala gyembeera nayo. Allah yalagira toyina kubaako gwe weesinza okuggyako ye. yayogera nti dhalika ddiinu lqayyim ddiini yannama ddala walakinna akthara nnaasi la ya'lamuun. Abasinga obungi bakola ki? Tebakitegeera. Kati mu bintu Allah bye yalagira yalagira nti yekka y'alina okusinzibwa. We nakulabye bwe wabadde oli ku kyoto wagambye wasabye Allah bwe wamaze n'osaba ne bajjajja ng'osaba Allah ne baani? Ne bajjajja. Kati Allah
ngo kutuse ya Mubarak taali ايش في هنا سورة يوسف يا سليمان نعم yani ndio zabani network etali network wala sidio birabye Kalundu kyekigani network mbadde sikuwulira nze nkuwulira bulungi ani gundi jangu nkwatireko eno essimu agenda kunsumbwa tamanyi nti ndi ku live muko nkyaliko ku live wano katono ogenda kungumiikirizaamuko Sebo Sulaiman ogambye nti oyogedde n'ogamba nti Allah yagamba atya wano mu Qur'ani ku Yusufu yagamba atya maze okwogera kati oyinawo bimanyi kati awo internet nkyali ku live kansooke ngimalirize nanti kakati kyembuuza naam tuli wano otandikidde ku yaana oba ana mwemu nsomye paati mu aya ya 40 oŋŋambye obusiraamu wano ganti ma ta'buduuna min dunihi illa asmaa wano ogambira nti ebyo bye musinza ebirala webibeera kati wano newandikawo wano tewali muntu akugambye nti nno tulina bintu birala bye tusinza. Sulaiman Sidiri njagala abantu batangazibwe yeno njagala abantu batangaze bulungi nga tewali kubuza bantu awulira bulungi tewali muntu gwetubuza kino njagala okiyige omusomo guno gujje kunze osanga bonaaba osomesa osobola okugenda mu maaso ng'osomesa ku nsonga ya shiriki naye nga tolina akatundu oba akatunumba kootegeddemu bimaana ekisookera ddala ssebo muganda wange Sulaiman Sidiri nze sirina ntalo ze njagala mu bulamu kubanga edduniya eno sigenda giwangaalirako nga actually sigenda giwangaalirako kubanga ttaka kubanga ettaka lye libeerako naye nze kyoba omanya leero oba enkya oba olweggulo owulira muganda wange osobola okubeera ku social media ne bakugamba nti akasajja ak'ebbombo ak'ekifundikwa kaafudde naye kyenjagala omanye okuva n'olwaleero Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yafunanga obubaka tiifu jangu ntereko video Sulaiman ayagala abeere nga ndaba ku video oba weewa ndowooza weewa si jangu nti siraba bulungi wano si nti amaaso gange gagira save accept oigenderako weewa Seka oba ndaba sikulaba awo nkulaba ate tunyize awo ndaba bulungi nkulaba kakati eno tolawangayo kakati ku luno ogenda kusomesa
byosomesa ngo bisomesa mpa mndetera amaziga ngako gundi ani gwe ogenda kubasomesa bagambe kati bino ngenda bikubulira nze mbikwebulirira de omanyi nina wali wa musajja mukulu ndawula nazimba masikidi yange ya musajja ndawula nenjitekawo naye kati ndi wano mu kyoto wennyini kantule siri eri wabweru waliwo amaziga lyagala eri gogo ndetera ekisookera ddala kino njagala okiyige okuva ku nze nga sikikuyigiriza mu ngeri ya bukyamu nti nina ensigo gye njagala okusigamu la okuva n'olwaleero kitegeere nti ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yalinga afuna obubaka yabufunanga okuva ku Jibrilu nga Jibrilu Allah gwategeeza n'abuleetera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era lunaku lumu eyo irimu abantu bangi bagimanyi nti Jibrilu yajja eri Nabbi Muhammad naye nga ali mu kifaananyi kya muntu bw'amala okuvaawo ng'amugambye amusomese ku busiraamu amubulire okubukkiriza amubulire kuki n'avaawo n'ababuuza nti oyo abadde wano mumutegedde nti abadde Jibrilu kati olwaleero Sulaiman Sidiri tebakulimbanga nti omuntu bw'aba n'ejjembe oba ejjiini nga limukolera emirimu nti aba alisinza talisinza nga bw'oba n'emmotoka 10 nga abazivuga si gwazibeeramu bali abazivuga tezifuuka bannannyinizo bw'oleeta media ewaka oba awusigaalo tafuuka nnannyini maka newankubadde nga yaba akuweereza ogambye nti bw'aba n'ejjembe akola atya omuntu ng'alina ejjembe bw'aba alitumi siri aba asinza Sulaiman alayhi salatu wassalamu yatumanga amajini kyogamba yalinga agasinza kati kankubuuzemu ekibuuzo mbuuza nam ebitemu mbasagala byogera ku muntu nga siina bukakafu olina amajini Sulaiman Sidiri teri mujjanjabi ababali eyo abeefuula mu badduwa balimba bulimbi teri mujjanjabi asomerera nga talina myoyo mirala taliyo seeka taliyo abakulimba kakati wali ongambye nti Jibrilu yaleetanga obubaka wa Nabbi Muhammad nakuwa nabbi kati nange kennyini inza omuntu kati kankubule Sulaiman bwe tubanga tuli ku live eno osanga kyekigambo kikyo yogedde nti oba oli awo wabaddewo ensonga lwaki wakitiibwa Allah aleese nembeera ku live goza live badde ozibeerangako nga siziraba naye va ku kisitu okumpita waliwo aŋŋambye ankubidde bukubiza essimu alikamba nanga nseeka musajjawo kwali ku live lwaki togende mga asagala nnyo kubanga Sulaiman Sidiri oyo anvuluga nnyo nanga aseeka gera ku live ajja kuinvitinga osanga musobola okuba mulina bye mwogerako Jibrilu yaleetanga obubaka kati wuliriza namusawo yennyini wa connection ne seeka mwennyini atalina mwoyo gumubuulira oyo aba akulimba aba agenda kufera bufezi bantu kati nze mbuuza kalundu dine jembe message jejikuwa lijijjawa ogambye otya anti Jibrilu yaleetanga message nga ajijjawa Allah nga ajiwa Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam kati gwe jembe message lijikuwa lijijjawa njagala tubeere bantu bayivu okimanyi bulungi nti buli muntu alina kye tuyita Karin Jin omuntu yenna omulamu nze oba gwe olina Karin Jin naye then bw'omala okufa nga Mungu akujjuludde omuzimu gwo gusigala gwe bayita rohani omuntu omulamu alina kye tuyita Karin Jin Karinu yo gwe twandibadde gwanditiddwa ng'omuzimu naye bw'omala okufa rohani oba omuzimu gwo gusigalawo era omuzimu ogwo guba guwangaalira mu makabira bwe bakuziika bwe gubeera
kakati Kalundu nzikiriziganya naawe nti buli muntu aina qarinu minal jinni eyange entambula nayo kuba sinnafa kati otonnafa ne bona amala okufa erina kuwangalira eri uliriza Seka Sulaiman njagala owuliriza oyo akama museko musiriku mujje ku live alimanya ddi eno ensi aligimanya ddi Kalundu soko owulirize mpulira ssebo ate onsanyusa onywa amazzi ate okyamuka nywa amazzi okakane kati nze mbuuza eno qarinu azinze mbadde gamba qarinu omuntu agirina nga mulamu bw'amala okufa ye sigalawo ye ne bamuziika kati igwe okolagana ne qarinu nkolagana nabo bulungi nnyo eddiini yo ey'obusiraamu esomesa ki kukolagana n'amajini era muleeta ku muntu akolagana n'amajini okugendera ddala njagenda munda mu Qur'ani mwennyini egamba Allah agamba mu Qur'ani al-Karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim egamba nti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tetutondangako bantu n'amajini okujjako nga twagatonda ntwatonda na Allah yatonda abantu n'amajini purposely kumusinza omulimu gwange kusinza Allah omulimu gw'amajini kusinza Allah era mucho mu bukenkufu bw'okuyiga abantu n'amajini bandyeko baana okujema okusinza Allah nibateekawo ebyawe ate mucho abantu n'amajini awo nkulaba oli ku nsonga ula abantu n'amajini bandyeko baana okubanga bateeka ensi ku mustawa nti kati kusaala tukola bino ebirungi eddiini y'obusiraamu ekkiriza omuntu okukolagana n'amajini mu bulungi amasoko tusomerewo ng'okola birungi uwa Allah watukkiriza okukolagana nago tukolagana ati webanga aya yatugatta nga fe tuli mu bw'omubiri obulabika ate nga amajini go tegakola ki tegalabika nti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu kati kusinza era nze olwaleero kyenjagala omanye Seka Sulaiman nti basahara abalogo kwe bali ku nsi nga baloga abantu nga te Qur'ani yogera bulungi ku ddogo kimanyi oba tokimanyi nkimanyi kati webanga yogera ku ddogo Seka gwoyinza okuba wayiga nga ekitundutundu kyotwala mu busiraamu osomesa bulungi eddiini era ng'oli mulungi nnyo ku mizikiti ng'era bwe naaba n'omuzikiti nja kukubira Sulaiman Sudiri mugaye Seka salaamu alaykum wa alaykum salaam Seka ejjuma eno ejja jangu ogisaaze gwe kyekitundutundu kye watwala nene okujjanjaba tiibu nalyo somo nakyo kitundutundu lwakuba abantu tebatera kukiwa nnyo buki budde olw'ensonga bantu bagamba buli ali mu kitundutundu ekyo nti oyo mushiriku oyo mulogo herere kakati waliwo kaliko ogambye nti bw'obeera ojjanjaba okolagana n'amajini aya eno nsaba oginnyonnyoleko kuba njagala kutegeera yesebo mukama waffe yagamba wa annahu kana rijalun من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا yagamba bwati bwe tunagiva waggulu bwe tunagitandikira mu makkati abayiga tebajja kukitegeera bulungi yagamba ompulira Seka yagamba nti mazima
abantu egamba bwe tikatujita wano ogambe nti wa annahu kana ar-rijalu min al-ins mazima abantu abasajja abamu mu bantu ya'udhuna bir-rijal banoonyanga obuyambi okuva eri abasajja min al-jinni mu majini fadhaduhu murahq ne kibongera obubuzi obwadda ne babulira ddala owulira bulungi ne babulira ddala n'agamba nti wa annahum dhannu kama dhanantum twali tulowooza amajini ge gagamba nti wa annahum dhannu kama dhanantum twali tulowooza nga bo we balowooza nti alla yab'itha Allahu ahada nti Mungu tasobola kuddamu kutuma muntu mulala yenna atawo ogizeemu ngize nti wano wogambye eno aya kyetegeeza nti nno mazima mu bantu nga basajja bagendanga okufuna obuyambi eri amajini mu amasajja ne babula abantu we bagendanga eri amajini nga bagenda na abantu we bagendanga eri amajini okugeebuuzaako ekyaddirira kyalikola ki kubula kati wetwogera ekigambo amajini abantu bano babuzaabuzibwa wetuba tuzze wano ewaffe wano wetwogera amajini kyalubarabu wano tuba tutegeeza ki amajini linnya erigatta isimu jami manyi bintu bino byanjawulo waliwo kye bayita amajini nga obutonde batonda lyo jini nga lye jini Allah yasooka kutonda amajini live about bye tugamba nti jembe muzimu yasooka kutonda amajini anti kalundu sooka owulire amajini olwo luwarabu wano ewaffe twatutegeeza ki nga sigambye nti amajini wano muba nnakwogera ki wano oba olinaga anti wuliriza ogenda kubuza amajini ng'amajini bitonde ebiri mu Qur'ani ebyogerwako ffe bye twasikira tujja abantu batutonde tubeere nga tuwangaalira kati ku mwaliro gw'ensi ffenna owulira ebigambo bino kati ne wabeerawo olwaleero eno ewaffe mu Buganda oba mu Uganda tulina kye tuyita omuzimu bayinza okugaa nti we bamusindikira omuzimu oyo bamusindikira ejjembe oyo bamusindikira omusambwa oyo bamusindikira ebiteega naye byonna bibeera mu katigole yamyo egitalabika anti kyeŋŋamba akalundu buli we tusanga mu Qur'ani ekigambo ejjinni oba mu hadithi wano mu Uganda oba mu Luganda tuba tutegeeza ki wano babategeeza mayembe muzimu musambwa biteega yesebo gundi nyingi naye ng'ebimanyikiddwa muzimu jembe misambwa kibiteega kati Allah babadde ayogera kukolagana n'ebintu ebyo agambye abakolagana nabyo kiki ekyabatuukako bwe baalinga anti nagambye nti abantu basobola okwekobaana n'amajini okusinza Allah oba okwekobaana n'amajini ne bava ku kkubo lya Allah era singa omanyi kalundu omanyi kyenkuzuddemu mu nkolayo oyogerayo ekituufu aye nomala n'ombuza eyo aya egamba kubuzizza kisebo
aya egamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun. Eyo tegamba nti abantu basobola okwekoba n'okusinza Allah. Eyo egamba ffenna twajja kusinza Allah. Buli omu ng'ali mu wingi yiye. Amajini gali eri naffe tuli eno. Aya egamba wa annahu kana rijalun min al ins, era amazima ddala waaliwo abasajja mu bantu yauduna birijali min al jinni, abasabanga obuyambi Sulaimani aya hino wosoma njiraba iga wa annahu kana ar-rijalu min al-insi ya'uduna bir-rijali min al-jinni fadhaduhum rahaqa. Anti kalike mbadde njagala onyambeko kano kogambye nti abantu be basobola okwekobaana n'amajinni okusinza Allah, kali ludda waako? Kali ludda wa? Gwe oli ku live kuno, oli ku social media platform ya TikTok, naye nga edda bwe twali tusoma fe twatuukako nze waffe we nakulira twali ne rediyo nga tetugiwuliriza kubanga yalingako ennyimba, era ewaffe tetwatuulanga mu ntebe, basiraamu tebatuula mu ntebe, TV nga kubeerako ebifaananyi. By then gwe wali toliiwo oba naliwo, wali naawe ndowooza okyahakkaza emisomo gyo nga nange ekyali mu kuhakkaza. Baseka basomesanga ebiseera ebyo ng'ebifaananyi ate kati amasanamu tegajja kukwe, malayika tezijja kuyingira mu nju, nsubira eri mugibayo bulungi. Otegedde bulungi? Ebiki ebifaananyi? Naye olwaleero Sulaiman olina entambi ezitagenda kuvaawo nga zaakolebwa. Nze mu kutegeera okwange n'obuyivu bwe ndiko nkimanyi nti entambi ezo zirina okubeerawo kubanga oba osomesa eggwanga. Abantu baagala okutambulira ku moderation y'emabega ne beerabira nti kati eno tuli ku generation mpya ssebo. Okitegedde bulungi? Abaasomesanga ebifaananyi kati baabivaako, tebakyabisomesa. Kati olwaleero nga ggwe bwe tuli wano nga oli Mukono oba oli Kampala, nze ndi Bombo saawa zino, ndi ku ofiisi yange nakedde edda. Naye enteekateeka eno eriwo ereese n'ebeera nga tusobola okuwuliziganya. Unawankubadde bye tugenda okwogerako sisuubira nti byonna ojja bikkiriza oba nawe byogenda okwogera nja bikkiriza. Nja kutwalako byetwalako, ebirala nsobola obbiwakanya kubanga nina eddembe eryo. Kati nze bwe mbeera n'amajiini gange gasobola okumbuulira kubanga gojjukira galina visible and visibility. Iso okumbuulira nti omuddu oyo yazze ensonga eno nene mutawaanya n'enkimanya. Bantu basimba amadagala kumala, ngoli bamutere eddagala kumala bw'omanya n'omuvumula kubanga okujjanjaba weekuli. Anti kyembadde nkubuuza, waliwo owadde onnyonnyola wali eri, emanyiza ebigambo ebyo mbiwa obudde kubanga Allah ayinza otutuuka ekiseera n'atufuulira ddala abooluganda ng'ebyokusamira obivuddeko ng'ozze ku mulamu ogw'obusiraamu. Oŋŋanza ate Sulaiman Fidi gw'oli eyo ebigambo byenkubuulira abantu abali ku live babalaba live eno, billahi tallahi lazim asharillah ndayira mazima baaba Buganda nga Buganda oba nga kabira zaffe zanjawulo. Mungu alina ensonga. Obumanyi wetwali mu ntalo ziri abasajja bagenda ne bagamba oyo Sulaiman Sudiri kikomeko, lwaki yayita kikomeko ate nga ayagala okuvuma Obuganda? Baivenizo ndaba Sulaiman sirumba nnyo ntalo, era bwe nalabye social media platform yo nga ontaddeko naye ne Sulaiman ono anjagaza ki? Lwaki ayagala kunfuula kutuba? Nkwagaza jjana. Sebo nze jjana ngenda kugiyingira
kuba wuliriza bino Sulaiman ngenda byogera ngambiddamu ngambikutegeeza owulira ebigambo bino ngenda kufa nga ndi musiraamu sirikyusa ddiini ate musajja muganda nsaba Allah akikuwe naye kyembadde njagala kikino Kalundu kubanga twakkanyiza otambulira awamu nam ate kati ozze ku komenti si jase esimu babadde bagikubaka ate ono abadde ankubira mukyala wange yabadde ankubira waneeno ate nga mugambo oli bize kakati mbadde nkugamba esimu eri gyokubako kwekulira ndi live ne Seka Sulaiman Studio wano tukyalina byetwogerako ng'abantu n'okuyigiriza eggwanga obadde ogamba Kiseeka mbadde nkugamba okimanyi nti obusiraamu tebutukkiriza kwekobaana n'amajinni obusiraamu tebutukkiriza kukola kutya kwekobaana n'amajinni butugaanirawa goyina ebukukkiririza ngenda kukolaga ebutugaanira mu bifu biringa bisatu goyina Allah nga kukkiriza okukolagana n'amajinni mu nsonga y'okusinza saagala okwotinga ebintu bino Seka Sulaiman Studio mu nsobi Kalundu kino abakiraba banayo kenyini bula Kalundu tasinzanga ku majini tasinzanga ku mayembe muzimu Kalundu akolagana n'amajini kujjanjaba abantu anti gamba nti okimanyi nti Allah takkiriza kukolagana nabo n'okumanya okwo Allah yakumpa anti Kalundu wuliriza okimanyi nti ekyo kyoyogera kyenyini kyova osoma wano mu Suratul Jinni nga Allah alaga nti okukolagana kw'abantu n'amajini gawuliriza eno gye tuvudde lwakuba wandiwulidde bulungi wano otuyige baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wuliriza soko wulire Kalundu soko wulire katono kyensaba wetubeera tuli ku nsonga ya kunnyonnyola amajini tubeere ku majini tetuyingira mu kirala kuba kati abayizi babuzaabuzibwa nsaba tuyimirire ku kintu ekyo wetukimala tugende ku kirala kati ensonga 1 nkakasa nga ategeera mazima nti obusiraamu tebutukkiriza kukolagana n'amajinni eitha mu kujjanjaba mu kutubulira ebyabaddewo mu kutuyambawo ku mbeera yonna ekyo Allah yakitugaana mpa obujulizi we buli taata kati goŋŋambye Allah akugambye nti abantu bagendenge eri amajinni okubayamba tegalina kye gaabongera okujjako okubabuza ate goŋŋambye kyokiriza okukolagana wagisomeze nenjikuvunulira omanyi Seka Sulaiman soko owulirize kino soko owulirize onansonyiwa okuleeta ensonga eno mu nsonga eno naye nayo nkulu abantu bangi beeyita baseeka bajjanjabi ekyo nsuubira okimanyi nkimanyi bulungi anti be Kalundu beŋŋamba leetera akagiraasi wuliriza togamba nga Kalundu sebo Seka Sulaiman inze navaayo nembagamba nsuubira by then watandikira okummanya muganda waffe ono ali eruzira yali akyaliwo nga tebannamusiba Umar owulira bulungi muganda wange wuliriza Seka bw'oba oli ddaai wuliriza bw'obanga oli ddaai ng'okoola abantu muganda wange gamba Umar ow'ennaasa n'ali eruzira ate muganda wange nze siri oyo ekyamusumbuwanga yeeripanga ku bintu by'atamanyi Seka waliwo juzi omusiraamu yagamba yayogera n'agamba nti oyo omusajja
tamanyi kusoma Qur'anul Karim nasirika omanyi lwaki nasirika seeka gw'oli musajja muyivu oyinza okwawulana n'agira namanyi kyayogera otegera bulungi seeka Qur'an eno yonna sigikozesa nga kyakulwanyisa ate sivvoola busiraamu seeka nkukiddamu nkugamba ebigambo bineeno bwe ndiba nkusosa okujjulukuka ebigambo oli byogera nga naye bwogamba nti entambi bajja zitemamu bazireetanga wallahi billahi tallahi ni musajja mukwaza ate ndi musiraamu Kalundu wakalaba kakati sebo seeka mu bantu abatrendinga mu ggwanga ku social media platform tubeerako kwoli kwendi ntambula eggwanga lyonna buli wonkoonako nteeka okumanya akatambi nga wanjogeddeko entambi zonna nziraba sheekh mpulira otegedde seeka amajiini abantu okukolagana nago waliwo sectors mwe bagenda nekasivu nagakubeeranga gegakufuga kola kino tukole kino wallahi oba ogenze kati kyensaba Kalundu leero n'ogenda kuba oyambye eggwanga mbadde nsaba otuyigirize mu busiraamu wa Allah watukkiririza okukolagana n'amajini omanyi kati gwe oyina entalo zo zoyagala okundeetako naye tojja kunsobola mu busiraamu eno mutibu gyendi mu bujjanjabi owulira muganda wange waliyo ebyama byayo nga atagwa mu ttuluba eryo tajja kubitegeera era nga gwe wa state nga n'olifaalinga abantu nti buli mukubi wa kitabo nga talina majiini agenda abuuze bakubi banne ab'ekitabo nti ki bwe wali olifaalinga ku baseeka bonna abali mu nsi abakubi b'ekitabo walifaalinga ku nze kati amalabayo Kalundu kati kusooka otuwabulemu wano omuntu abantu abakuba ekitabo babeera n'amajini wuliriza ompulira bulungi nguwulira omuntu yenna okuvaayo n'agamba nti sheekh mujjanjabi owulira bulungi ompulira nguwulira bulungi first priority gyalina okusooka okuba nayo sheekh ateeka okuba ng'amanyi bulungi Qur'an ng'ate amanyi bulungi Oluwarabu fluently tosobola gamba oli sheekh okuba ekitabo nga tomanyi Qur'an oba olimba bye nagamba oli omulenzi ali eruzira namugamba gwe vaayo olira kujja kusoma tomanyi nalifa ati ogikuba ebitego oyagala kweyita seeko jjanjaba kiggwe then ekirala Kalundu toba omanya nti abantu bangi bakulaba nkimanyi bulungi era nendabako 2.5 bikoze mbalaba kwebali wano bano abantu bayambeko bategeere omuntu nga kati uliriza omuntu yenna tibu omujjanjabi ng'ojjanjaba nga tolina mwoyo oyo tali yabagenda kulya sente z'abantu za bwerere abakuba ekitabo baba n'amajini nnyo ye alina okuba ng'alina omwoyo ogumubuulira kaakati yambako abasiraamu bano okutegeera obusiraamu wawe bukkiririza omujjanjabi okuba n'amajini mu kusookera ddala ngenda kujja nga mmenyaamenya owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuloga Lubaida yamuloga okimanyiko seeka nkimanyi bulungi bifundikwa byali 11 mazima era Jibrilu yeyajjanjaba owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mungu okuleeta intihani oba ekigezo ekyo eri nabbi waffe kyade kitegeeza yali tasobola ku protectinga nabbi naye lyali kkubo erituyigiriza watya we tunajjanjabanga singa tuba tufunye embeera eyo kubanga obuyinza obwo we buli
wabasahiro bw'abalogo. Otegedde bulungi? Mpulira bulungi. Era nze Kalundu nzija mutulwa, nze siri mulogo ssebo. Mpulira. Ompulidde bulungi? Kati nabbe wanga yeba Jibril yamujjanjaba. Olwaleero Sulaiman gwoyinza obutalwala nga tufunye nsaalwa y'abalogo kuloga naye ne baloga muganda wo nebawo ogenda mujjanjaba oti okimanyi nti n'abantu abamu gundi aliko amajini gamu nze bisibisobola agende eri abamanyi obbijjanjaba. Abamanyi obbijjanjaba olowooza biba bigambo bugambi kwogera. Babijjanjaba batya? Abantu bonna balina abasinga abamu balina Qur'ani mu nyumba. Ate nga mu kisoko bakubirizibwa buli muntu afadhali ne waba amanyimu aya 10 mu Qur'ani. Either ku Bakara ne waba alinayo ezamanyi asobola okwesomera lukuya. Seka abantu beesomera ddala lukuya ne bibalema kubanga bo tebali mu kitundutundu ekyo kya bujjanjabi. Agamanyi tebagalina. Abantu abajjanjaba muyina amaanyi ag'enjawulo. Yes sebo. Nga gasomesebwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Tewali kintu kijja ku nsi kuno muntu kyabeera nakyo nga Allah si akimuwadde. Allah yamalo tuwa n'atuterawo halali ne haram. Yes sebo. Kati Seka Sulaiman Sudi njagala owulira ebigambo bino wammanga. Inze Kalundu nyinza okuba nga twakutte muzindaalo nga tuli mu hadhara nga tusomesa oba olina okufuba ennyo either nze nkusookewo naye ate bwe nkusooka era ogenda kufuna ebizibu kuba nyinza okuleeta ebyokulabirako abantu ne bagamba omusajja yasomeseza. Olowooza lwaki kolingi yange yajje nagwa mulino eno esekita mwengwa Sulaiman nze navaayo abantu mbalage nti bannange ekkubo liri weti ne bweriti neseekweka kubanga nkimanyi kyekola si kibi. Anti Kalundu omanyi lwaki nze nakuyise? Nze nina okusoomooza kwa mundi gumu oba emirundi ebiri. Nze ng'omuntu wallahi sirina buzibu bwonna ku muntu yenna ku nsonga za ddiini. Kubanga eddiini gye tukola eriko nnyini yo ye Allah era yatubuulira engeri yo gyekola. Kati nze ekibuuzo kyange bibadde ebintu bibiri. Oŋŋambye nti abakuba ekitabo bonna baba n'amajini. Ati nze akubuulira nze kennyini akubuulira nze Seka Kalundu omusomi w'edduwa Seka w'ekifundikwa Seka by'obuwangwa n'ennono. Nze gw'oyogera naye toli na duplicate toli ku Quran. Kati nenkubuuza kubanga oŋŋambye oli musiraamu era kyenva nkubuuza. Nkugambye ndi musajja muganda ddala ddala tengenda kufa nga ndi musiraamu sikyusa ddiini. Nekokubirani kogambani kokoloti sirikyusa ddiini. Kati nembuuza era abanansalira bajja kunsalira ate naye bonaaba wooli ojja kujja onsalire onsabire Allah ebyansobako abinsonyiwa. Anti sooka owulirize eddiini ye ey'obusiraamu gwe waŋŋambye waŋŋambye eddiini yo ey'obusiraamu kwe kukkiriza Allah n'omudyemulukira mu bye yakugaana n'okkiriza bye yagamba okukola. Kiba kiri nenkubuuza eddiini y'obusiraamu ekkiriza okukolagana n'amajini. Sulaiman Sidiri asoko lindako mukulu Kalundu wano twakwataganye tuli abagezi babiri. Kiba kiri sitera nnyo kuba nnyo mugezi nze munnaaye. Mbadde nsaba oyambeko abayizi bano obbalaga mu busiraamu nga tonnyonnyodde nnyo obakootingire nti wano Allah watukkiririza okukozesa amajini mu kujjanjaba. Kyoyagala ekyo kyosabye? Yesebo. Ngenda kukuzzaayo ku aya yennyini okimanyi nti baddaani batiibu babeera nagwo ku aya yennyini gye wasomye eri mu Suratu Jinn. Aya eno wagisomye amakulu ddamu oginsomereko Seka.
Go ina Quran. Ate nedda. Fena Qur'ani tuzirina oli sheikh nange ndi sheikh. Gwe damo somere aya. Nkuwa kalikonda. Allah yagamba. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Naam. Yagamba nti wa annahu kana rijalu mazima ubasajja minal insi nga bava mu bantu abasajja nga abantu batwawulya ndowooza owulya bwetematema nti mazima abasajja mu bantu owulya bulungi yaudhuuna banoonyanga obuyambi birrijali eri abasajja minal jinni nga amasajja abo majini fadhaduhumu rahaka bimaana bwe beeyongera okubula weebuuze amajini ago bagasangangawo genda okukolagana nago anti kati wembuliza we wano ati wuliriza sekeno aya yemale gobye mu kiba amajini ago okukolagana nago bagasangangawo gatudde bagasanga batya nakino kigatteko nanti eyo aya ezze kunywezaawo kigamba nti okkirizibwa okukolagana n'amajini mu kujjanjaba bwe baalinga babula bagasangangawa kati kankubulye Sulaiman Sudiri igwe tosobola kugula simu ng'ogenda nga gwe yeekubira gwe weweereza message ogula essimu ng'olina bw'okubira n'abaana kkubira naye amajini gasobola okujja mu nsonga ziruwa nga bola omuntu weebaka n'agamba nalooso kimanyi nti endooto gyeziri kyali kirabo kiramba nga baakiwa Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu ye nga muvuunuzi wa ndooto kakati oli bw'anajja n'abeera nga ndootoledde ekirooto nga mugamba sikimanyi nga nkozesa obwongo bwange nkyulumpanye tewali muyivu atayiga kintu nga tebakimusomesezza niwabeerawo n'okusomesebwa okw'enjawulo Allah kwagaba obugabi ng'ekitone ng'okimanyi buno obujjanjabi kyajjanga kirabo gyendi ekijja ne kinsanga ng'ate nabangukako oba nabangulwako n'ensigala nga nnoonya okumanya kati kankubuzeeyo kino bwe tugenda mu bitabo by'obujjanjabi nze nina ebitabo byange byensoma waliwo ekitabo ekyo lwakuba kiri eri munda nja kikusindikirako seeka okimanyi omanyi okusoma Oluwarabu bulungi okisomeko seeka Misiri yakikola ki yakiwandiika naye kati gwe sekita togigendamu olw'ensonga gwe toli mujjanjabi era ne bw'okisoma kikumenyera bwereere tosobola kuba lisaaca kyoba onnyamba lisaaca kiikino mu ddiini y'Obusiraamu omubaka Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu azannyamu paati ki ogambye otya mu ddiini y'Obusiraamu eno Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam azannyamu kifo ki alimu ngaani mu ddiini y'Obusiraamu na mu ddiini y'Obusiraamu Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu azannyamu paati ki eddiini y'Obusiraamu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ekifo mwali mu kyo jaa alhuda wa ddiini alhaq yajja n'obulungamu wa ddiini alhaq n'eddiini ey'amazima ddala era ebintu byonna bitambulira ku ye tewali kye twogera nga se twakijja ku ye aha soko yimirireko awo
ekitegeeza naawe okkiriza nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Mu mpagi z'obukkiriza ziri 6 naye mulimu empagi egamba nti warusulihi n'ababaka be wa kutubihi n'ebitabo bye. Kati omuntu ajja kugamba kale ndaga Furukani, kale ndaga Zaburi, olw'ensonga okusoma kwe kwamukomya kweyo sekita n'atamanya nti Qur'ani ebitabo byonna yabigatta omukono gumu. Kubanga nabbi yasembayo era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mukkiriza nti mubaka wa Allah era mudduwe. Kakati Nabi sallama mu bulamu bwe yafuna ku ndwadde z'amajini. Nabbi Muhammad bamuloga, Rubaida yamuloga. Yejjanjaba atya? Jibrilu yamujjanjaba. Ne kalundu alotandiso kyusa ebigambo. Kyusa yamujjanjaba nga bakozesa ikhlasi. Wangambye oba yali tamanyi wale nabbi yaliwo muyivu ye nabbi yakirako obubaka nga ate yatajja kudduka kubeera eno ate agende muwebuuzaako abamujjako mangu awo Jibrilu najja n'amugamba nti ensonga bweti ne bweti kuba tewali kyeyali afuna. Wuliriza kino njagala kimanye ebintu byekugamba. Ulira bw'oba balowooza nabbi yagaa nti wannajimiza genda muswatu najimi olabe kubanga lwaki ngamba bwetu yagaa nti wama yantiqu anil hawa. Talina kyeyayogera nabbi Muhammad wama yantiqu anil hawa ng'akyogera kwagala. Oyina pointi gwe. Wama digwe bikula suratu najimi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Okujjako nga bwali bubaka okubeera yalinga tayogera okujjako obubaka obwasiba nkuva gyakola ki okubeera ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Allah n'atugamba nti wama ataakum rasulu wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Buli fenna buli kyonna omubaka kyeyajja nakyo gye muli mukikwate ebeere embeera yammwe. Buli kyonna kyabaganye mukireke. Kati omubaka yajjanjabako oba ku mulembe gwe waaliwo ku bulwadde bwa shayatini yabujjanjabako? Ye mwennyini yalwala. Mu kujjanjabwako walabawo okusamira kwonna okwakolebwa ayita amajini akolagane nagaawone oba yayita Allah? Jibrilu ye yamubuulira enzijanjaba kubanga Jibrilu yali main direction ye nabbi ne Allah. Lyali eddiini ly'ebiseera ebyo? Jibrilu si jini malaika. Seka bwe tuba twogera buli nsonga yeetaaga position yayo egimala. Allah nabbi malaika igwegwe nze Sheikh wange otegedde bulungi wange. Kati Jibrilu alayhi salatu wassalamu agwanira ekitiibwa kye obutavoola yadde okumupaatikako akantu konna nti nno lyali ejjini. Omanyi mukuyiga ne mukusomesa tetujeregereramu. Seka nze njagala nkubuulire bino entambi zange oyinza okuddayo mabega nali saagala kulumbamu nnyo era waliwo ebintu ebimu bye twetaaga twogereko ng'abantu abakulu. Nze omutasobola abantu babiri wantosobola boogerako. Nze tosobola kunzija ku Busiraamu eyo nnamba emu. Ekirala tosobola kunzija ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era tosobola mwogerako. Tosobola kati otuddaano mu Uganda tosobola kwogera ku kabaka n'ensanyuka. Ye president osobola okwogera by'oyagala n'ovuma bikwata kummu.
kakati soko owulire Kalundu. Nam? Mpulira. Bwe kibanga omubaka Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam yalogebwa. Bwe yamala okulogebwa Allah n'amusiza obujjanjabi. Ekyo kitegeeza nti Allah yali alaga ffe singa oba ofunye ekizibu w'ekiti shayatini zikulumbye obujjanjabi buubuno. Ate gwe obujjanjaba amajinni oba ogaagaza ki? Anti wuliriza ekigambo gwe wakyogera nange nenkikkaatiriza mbabuulire kubanga nze ndi eno munda mmanyi nze omulimu mwendi gw'oli walala okitegeera seeka mu mulimu gwennyini gwe gw'osomesaako mwendi. Kati wuliriza ebigambo bino nina omusajja sheekhu wange bamuyita Seeka Asadullahi Semmindi Ngumu. Omusajja oyo kyensuubira omumanyi. Semmindi Ngumu omumanyi? Semmindi Ngumu bamuyita Asadullahi Semmindi Ngumu. Emindi etya? Nkugambye amannya ge ye Asadullahi Semmindi. Emindi naye nga liggwayo Semmindi Ngumu. Omusajja oyo yali avugako ambulensi ya Mubaraka Munyagwa Sheikh nnyo w'amaanyi ye Semmindi Ngumu. Ye Semmindi. Omusajja oyo yali atusomesa dakiiseeko emyaka nga 10 Kalundu. Oyo omusajja yakubuzaabuza ye Semmindi Ngumu. Mbadde nina kyenkuleetera awuliriza. Seeka agamba baali bagenza okukola daawa nga bagenza okukola daawa ku myalo eyo. Bagenda bambadde ebijaketi beebisse bwe bati. Batuuka mu kalesitolanti babuuza omukyala bamugamba maama gyebaleko nti kaale twale twagala kulya ku mmere naye enva zaffe weeziri. Owulira bulungi? Omukazi namuga nti mwana wange yogera mpola wano n'abasiraamu bakola ki? Bali awo nga restaurant yemu yefumba embizi n'abasiraamu mwe balya. Era bashishekhe najjako ekijaketi bwati n'amugamba maama otulabye tuli basiraamu. Kalundu soko olindeko. Eno stolo ogirese kulaga abantu basiraamu ate nga webasamira nga restaurant eri. Sitole eno ngirese nga njirifaalinga ku kyafaayo ky'abasajja abaali bagenze baswaba basituka okugenda ku kyalo okubeera nga babuuza abantu b'eno nga tetukyabalaba tebakyaleeta zaka. Ate nga n'abasajja beeri ekyafaayo ekyo kimwe n'abasajja beeri ate nga nabo basituse baleeta zaka ewa nabbi. Bano bagenda okutuuka ku mayumba bakonkona ennyumba nga 3 salaamu alaikum nti abaami tebaliyo. Owulira bulungi ebigambo bino eno. Abasajja ne bakomawo ne baleeta amawulire ti abasajja b'egindi bateeseteese ejje bajja kulumba nabbi. Naye bagenda okutuukawo nga babuuza nti man antum, ne bagamba nti antum adu rasulallah. Timuli balabe bannabbi, ne bagamba nedda tetuli balabe bannabbi. Tube tuleese zaka kubanga muludde nga temukyakola ki? Temukyatulambula. Awe baddirayo bagenda okuddayo nga nabbi amaze okufuna obubaka nga ayese egamba nti babaleeteranga amawulire fatabayyanu mugekkaanye nga bwetambula era wala tajassasu togezangako ketta. Kati Seeka Sulaiman Sudiri bw'obanga obadde toyogerangako na Kalundu physically nga live eno gyendiko kumanya nti nno omusajja ono kiki kyatugamba ku nsonga y'embeera gye tumulabamu. Nze ndi Muganda omusiraamu era obuwangwa bwange mbugoberera. Omuntu kayogera ebigambo 8 sijja kubivaako. Nze kabuli Kalundu obuzibu bwefunye. Kalundu omanyi obuzibu bwefunye. Kati gwe lwawulira aya ogitegedde egamba nti fatabayyanu twekkanya amawulire kuletedde. Ansoko ulize obadde gwoyogera. Amawulire g'okuba ogekkanya agaliwa. Oyo Kalundu si musiraamu. Ati nakubuuzizza bano abantu kye baagala otegeera obusiraamu bwawe butukkiririza okukolagana n'amajinni.
tonnatubuulira anti seka nja kugamba ebigambo obeere confused. ekirala Kalundu kyenjagala otegeera ogambye mmwe aba ilimu tibbu muyina okumanya okwebuziba. Weebale kukyogera nga nabbi yali akumanyi alayhi salaamu. yagamba owekitiibwa Muhammad n'agamba nti abasika be abamanyi be basika b'abannabbi. Kaakati oli gwe mwasikira yali amanyi okumanya okwo kw'omanyi. Ate nabbi waliwo ky'ataamanya, buli kimu nabbi yali akimanyi. Kati bino ebikolebwa oli naaba ng'asinza Allah ate ng'asinza ddungu ate asinza ndawula, ebyo nabbi yabikolanga. Nabbi yalina bajjajjaabe era boogerwako, era bwe batoyogedde ku ba Abu Talibi baani nga oba nabbi batomumanyi. Baali bajjajjaabe mu buntu oba mu mizimu? Wonna na kati tukyaboogerako era bandibadde teboogerwako. Kati tusomerewo hadithi eraga Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'ekika kyavaamu kikkakatako gwe okimanyi. Anti Kalundu wulira, olinawo wonna w'osoma mu Qur'ani ba mu Sunna nga Nabbi sallallahu yakolagananga n'emizimu gy'abajjajja baabo. Kati bw'abanga nabbi yayogeranga n'amajiini n'okusoma go ne gamusomesa ate ayinza okuba nga emyo tagiwulira. Tomanyi kati kankulage Kalundu nti ne Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaamu gwe tugoberera gwe tusomako eddiini eno yali tasobola kumanya majini nti weegali Allah yamalanga mumugamba. Nsabo bikule Qur'ani yo obanga Allah yamalanga mumugamba kitwale okuva n'olwayo ng'okijja kugerera owulira bulungi. Nze Kalundu ky'obamanya Allah yampa okumanya nsobola okumanya. Seka bino tugenda bikola bwe tuti. Tugenda kikola bwe tuti saagala bantu tubalumya emitwe. Kati gwaliwo otegedde bulungi. Kalundu katono. Alo bulungi nalongo wasizo. Sente ziteke kwene MTN kuba nyinza obutajja waawo. Kale onansonyiwa Seeka ono abadde ankubira abadde wakakaaga ate riziki gye tujagala mu mulamu yenna aba yeetaaga sente. Kati mbadde njisuubira essimu eno. Kakati nze mbuuza nze mbadde gamba nti genda mu Suratul Ahqaf nakyenjagala tujjewo. Ogambye essula ki? Suratul Ahqaf. Ahqaf antifu yangu sijirawo olutimba olwo wano suratu aya ya 29. aya ya 29. awo Allah atugamba ki? Soma tuwulire. Katika nsome nga ovunula Allah yagamba wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya Allah yagamba nti jukira mu kiseera wenasindika gy'oli ilayka nafaran min aljinni jukira mu kiseera bwe nakusindikira ekibinja mu majinni
yastami'una alqur'ana nga kiwuliriza Qur'an falamma hadaru kiwuliriza Qur'ani amajinni we gamala okutuukawo w'osomera Qur'ani ogagituukako ng'esomebwa qalu ansitu gagamba ganne waako musiriikirire Qur'ani ekola ki esomebwa falamma qudiya we bamala okusoma Qur'an wallaw ila qawmihim munzirin ne gaddayo eri majinni ganne waago gagatiise amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala tenjagala okusooka nga sinnakkamu aya zino wansi Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yali asoma Qur'an amajinni ne gasembera waali ne gajiwuliriza teyasobola mmanya nti waliwo amajinni agazze waali kubanga eyo ilmul ghaibi kati ate Kalundu aŋŋambye ye ayina ebyebuziba nga yabijja ku Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam obeera kyanga wabijja ku ye nga naye kennyini ebyebuziba Allah yamalanga bimugamba nti wooli wabaddewo amajinni ngawuliriza Qur'an tulaba nti ekikolwa ekyokusinza Allah ng'oyina empewo z'owuliziganya nazo si kya Nabbi Muhammad alayhi salam uliriza empewo nga nsinza mpewo ezo oba nsinza Allah okusinza Allah kwe tujja ku Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam kutuziyiza okukolagana n'empewo ezo zitya go waziŋŋambye amayembe biteega bitambo kankubuze simanyi seka naawe oli mu ttulwa ly'abantu abagamba nti omuntu talina kugenda kulima bijja okulima ebijja osobola ofuna omuntu awo n'abalimirayo mba temulina budde oba osobodde ogenda n'olima ebigambo bino mbikugamba ssebo nze okuva ku lunyiriri lwa jjajjange ewaffe tulimira ddala ebijja okulima ebijja otegeeza kyo banza atakutegedde mubirimu genda n'okuula omuddo era nze entaana ya taata wange Kapteni Muhammad Kalundu nsaba Allah musonyiwe ebyamusaba baba batugiyonja anti kyembuuza okulima ebijja otegeeza kulima bulimi oba olina kyotegeeza ekyomunda anti kyentegeeza gwe omu ku bantu abagamba ti omuntu okuvayo n'agamba kaŋŋende mu kyalo nime ku bijja eyo shiriki oyo bidya oli mu abo abagenze omanyi nyinza okubeera ku live yo nyinza okubeera ku live yo olina platform y'emala nange nina platform yange emala naye nyinza okuba nga ninga ali mu katemba bwana gumu ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ayogerwako ng'ayogerwako okuva ku bajjajjaabe kyembuuza bajjajjaabe lwaki tuba tuboogerako omanyi lwaki sekita y'obusiraamu yali efugwa abantu 5 sooka olindeko tozeemu Kalundu otandise enkola eyo taddamu bibuuzo twatambudde ffenna ate otandise okundeka obadde okyambuulira okulima ebijja otegeeza ki mbuuza okulima oli mu bantu n'ogamba nti bagundi bagenze mu kyalo balime ku bijja empewo z'ekikazi bafuweko oli mu bantu abagamba nti ebyo tebikkirizibwa empewo zibafuweko kyogamba okkiriza ekintu ekyo nkikkiriza kati kansoke kusomese ngati gende kankusomese nkuyigirize Kalundu soko lindeko nedda soko lindeko sebo Kalundu soko ombulire kino empewo okufuwako oba oyagala funa ki ogambe mbuno ki empewo okufuwako oba oyagala funa ki mikisa bulamu buterere kati Allah abasigazza mulimu kimbulamu bwo anti wuliriza kati kino kankikuddemu bwe nti mu biseera Nabbi we yabeererawo sallallahu alaihi wasallam nga balamaga e Makka wuliriza nga balamaga e Makka
Madina baali balamagayo. We yabeererawo. Ng'ate balamaganga ku Kaaba ne Madina bagenda ne balamagayo. Oyina daliru? Ate si Madina yokka. Makka, Madina, Quba ne Masjid al-Aqsa. Je mizikiti ena tugiramagako. Natuwuliriza. Omuzikiti ogusookera ddala Masjid al-Aqsa guli Palestine. Rwanda lwe Gaza. Nabbi we yayitanga agenda Isra wal Miraj. Omuzikiti ogwokubiri Haram awali Kaaba. Omuzikiti ogwokusatu guli Madina. Masjid Nabawi omuzikiti gwa Nabbi. Wenkubuulizanga Nabbi tannafa. Madina baali balamagayo. Kati Kalundu abagendo okulamaga. Abe Madina bavanga Madina okugenda Makka kola ki? Naye sekta we yajja zibaawo olwaleero kati waliwo ne yakuba n'akayimba naga ati bw'ogenda Makka ne Madina okukola ijja. Osonyiwe. Kati Kalundu kankubuuzeemu. Wetugenda okulamaga Madina twatugenze kukola ki? Nsonga kye tulamagise Madina. Mpewo zeeri zibafuweko okoze okukaaba. Somawo wekiri. Amaanyi kulamaga kubanga hijjul bait uliza ayo jimanyi nti omuntu bw'agenda ku Kaaba aba agenze kwenenya na kufuna mikisa. Kalundu twategeeraganye. Suleiman uliza omuntu bw'asituka n'akwata miliyoni za 3 ave wano agende Makka aba agenze wali ekyombo ky'amaanyi ku Kaaba. Somawo wekiri. Ato chimanyi. Sikimanyi. Sikimanyi. Gena mu mpaji 5 ez'Obusiraamu. Mpaji kyeyo. Egamba nti wali gumpa mpake mulwacho mpa zonna gwe mpake mu eriko kyenjagala kyenkubuuziza. Atuliriza wa hajjul baiti liman istata'a ilayhi sabil. Kigambo kye kiraga nti ennyumba eyina amaanyi mu byoyogera. Ate tokimanyi gwe tomanyi nti awali Kaaba we wali amaanyi tokimanyi. Wa hajjul baiti llahi liman istata'a ilayhi sabila. Ekigambo maanyi kye kiriwa mu bigambo ebyo. Wekiri neddaleka leka ate kubanga museka omuntu atali muyivu. Nyimbo banga togenda ngako Makka kufuna kumaanyi ankusabira Allah akuwa obusobozi ogendeyo. Anti Kalundu uliriza. Embuyadu yadugala mazambi. Mazambi kati ubayinza ogenda watali maanyi. Kalundu soko ulirize. Kalundu omanyiro ati olaba kati nze aligaweesa nyinza obutogera naye. Naye ate gwe ngambye kanjogere naawe. Ate omanyiro ati olisogera nati rakati aligaweesa oyinza obutogera naye saba kabona olw'ensonga eno mu sekita ya Kurani tagenda otabigitegeera. Fe Obusiraamu ekitukumu kubanga tuli special fe tutambulira nnyo ku bujulizi then explanation comes after dalil. Oluvannyuma lwa kumala kuleeta bujulizi. Kakati kyenkubuuzizza kyogamba enywante y'enzirugavu ku Kaaba eriwo lwakugaba maanyi. Somawo. Era ejjinja eryo wuliriza byenjogera obimanyi. Nedda Kalundu Kalundu wangambye mu ntandikwa nti toyagala kulimbisa Allah kukakkanya ddiini togendayo. Mugamu ku mazambi amanene kwe kwogera ku Allah ekintu nga si kituufu. Ayinza obba akulesa ebbanga namba omusobya naye wano n'oleeta obuzibu. Ekyo kyoyogedde agamu ku mazambi amazambi aya namba eri mu Qur'an egamba nti wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinni ala Allahi kadhiba. Twalete tulowooza nti abantu n'amajini basobola okwogera ku Allah ebyobulimba. Kati kyenneewuunyiza nti ate naawe otandise okulimbisa Allah n'omubaka wa alayhi salatu wassalamu. Timulimbisa nze nkubuulira mazima Sulaiman g'otayagala kuwulira. Nsomera awalaga nti Kaaba erina amaanyi g'ogifunako ng'ogigenzeeko. Bannange kiraba nayonka va ku kusoma.
kambe manyikiddwa nti abantu bagenda okulamaga kufuna maanyi kubanga we wali ekyombo tokimanyanga. Allah yagamba falyabudu rabba hadha albayt. Iyo aya tegezaje falyabudu rabba hadha albayt. Tuvunulire kyosoma kyovunula. Ankusomedde wangambye oli sheeka. falyabudu rabba hadha albayt. falyabudu rabba hadha albayt. Kati kyogamba neswema nsudde. Kyogamba abantu bagenda kuyisa buyisa kivulu eyo kutunula butunuzi. Ensivunula wali kalundu. Vunula wali kali bino byaffe byabasheeka. Owali. Mpaze sura ki? Ombuulira aya. Sura ki? Sura ki eyo? Anze ntunulira gwe situnulira sura kati ninze gwe kyompa. Nati gwe mbuulira eyo somye sura ki? Sura eri mu Qur'ani naawe kalundu. Ati eri mu Qur'ani ate kati gwona nkaka gwe mngamba ate sura gundi. Mu mateeka kalundu ku magezi goyina esula eyinza okukubula. Nze sigimanyi gwe bakyonkako okumanya kye simanyi. Uliriza yagamba tiliirafi Quraish liirafihim rihrata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabba hadha al-bayt. Kalundu onansonyi wasikuta wanya ne Qur'an tutereza kasita omuntu asobya tumutereza ne tubeera mu swala. Qur'an gisome bulungi. Nanti egamba bweti falyabudu rabba hadha albayt. Bwe guli yeyo nti kale balyoke basinze mukama w'ennyumba eno Kaaba nga basinza mukama. Ngoyo gwe basinza yoyo abawonye obutiti mu biseera ebyekyeya. Aya bwetu bwevunula falyabudu rabba hadha albayt. Kale balyoke basinze mukama w'ennyumba eno Kaaba. Kitegeeza ati ekyo? Nga gwe basinza mukama oyo emabega w'ennyumba Kaaba oyo yabaliisa mu njala era n'abawonya n'okutya. Nga basinza mukama nga bagenzeeyo basinze mukama kwoli wendi na ogabe mbu ku magezi genina edda si ku magezi. Yagambye nti falyabudu rabba hadha albayti. Balyoke kale balyoke basinze mukama emabega w'ennyumba eyo Kaaba. Pannange ate network yekwata kati mbuzi abuzibwa basinze batya? Uliriza nsoma mu Qur'ani hii negamba nti falyabudu rabba hadha albayt. Kale balyoke basinze mukama w'ennyumba eno Kaaba. Oyo gwe basinza oyo eyabaliisa mu njala era n'abawonya okutya. Kakati yagamba nti liilafi Quraish okwemanyiriza kw'aba Quraish liilafihim rihrata ash-shita'i was-sayf. Kakati
network kutima wano mpulidde bagamba bano eno nti ekigambo kiri mukama tekiri mukama tekiwangaala ekituufu kyekiriwa mukama balyoke basinze mukama emabega w'ennyumba Kaaba emabega w'ekiri oba mukama w'ennyumba naye siraba Suderi saka bintu byakubuzaabuza bwe tuba tuvunula Qur'ani ulya bwe tuba tuvunula Qur'ani saka lole tekubuzaabuza baba balyoke basinze mukama w'ennyumba eno Kaaba kati lwaki osoma aya ng'ozimanyi balyoke basinze mukama w'ennyumba Kaaba ngoyo gwe basinga yoyo abawonya enjala eyabaliisa mu njala n'abawonya n'okutya ati seba abasajja babeera okuba profesa nga kwe bali ne batandika okutuzanyirako naye nga ebintu tuba tubimanyi naye osulangayo okubanga ejjinja mu kisaka n'owulira bonna bayinza otaganjulawo ebitabo nga buli muntu ayagala kulaba ekidumu kyekiro oba kyekirwa gwelooza seeka nze okuvunula Qur'ani kineetagisa kumala kugibikula kakati ate olomba muyivu kakati ompulira nkuwulira bulungi ompulira nkuwulira ssebo Allah yatugamba nti falyabudu rabba hadha albayt kale musinze katonda w'ennyumba eyo musinze katonda w'ennyumba eyo bwe tuba tugenze ku Kaaba tetunoonya maanyi ku Kaaba teyina maanyi tuba tugenze kusinza Allah amaanyi wegali togamanyi bumanya gwe amaanyi wegali ku Kaaba togamanyi bumanya kyova olaba bw'oba ogendayo waliwo emizizo egikolebwa ogimanyi bulungi ndowooza gemaanyi gugambye bw'oba waleero kimanyi muganda wange kiyiga okuva n'olwaleero Makka awo ku Kaaba waliwo amaanyi togamala nawo anti somawo era kumanya waliwo amaanyi owulya bulungi mpulira amaanyi gano agaliwo gaagano era n'omusajja yayagala okwerijja ku Kaaba eyo kino kyekyamutuukako بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول abulaha kugenda kujerijjako bwerijja ne bamusindikira buno buhababira bumyuzairo bumigi nakubwa kalundu bajalahum kasfin makul nenga mutuuka wali we bamugundidde olowooza bisubi njovu zabirinnye kiki amaanyi weegali awo oba tokimanyi seeka wange
kati nze mbuuza era kumanya amaanyi wegali ku haramu bw'osaalirawo esswala empeera zaayo ndala ne madiina ndala. Anti nze mbuuza ono gundi Aburaha yali alumbye Kaaba ani yamukolako? Ani yamukolako? Mungu yamusindikira ejje liri Nantamegu. So si Kaaba. Tawulide aya nga nti wa arsala alaihim tayran ababira ne tubasindikira obunyonyi bwa hababira. Ani yabusindika? Ye wali okitegeddeko lwaki mu nsi yonna ekibuga Makka kye kisingawo enjiibwa? Anti ngamba ani yasindika obunyonyi obwo? Nam? Nti okitegedde? Ani yasindika obunyonyi? Allah. Anti nkugamba Kaaba nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Yo teyina kyeyinza kukola. Nate waliwo amaanyi. Ate nyumba ya Allah teyinza okuba enkalu. Amaanyi galiwa? Gweseka kati gali kukaba tokizuulanga. Kaaba yegagaba. Bakuuma nawo tebaagala n'abantu kulinnyirirawo. Era tomala gagendawo. Kati kalundu ekituufu kiri nti one neyanziza obudde bwompadde okubeera naffe ku live eno tugibaddeko obudde buwanvu. Ekyokubiri ekituufu kiri nti eddiini y'Obusiraamu tetukkiriza kukolagana n'amajinni nga tujjanjaba. Ge mazima. Ekyokusatu kati ebigambo obadde ogamba otya? Nange alhamdulillah neyanziza obudde bwompadde era ndi musiimu ku bwo era agenda mu maaso n'omulimu ng'osomesa abasiraamu kubanga nange ngenda mu maaso n'okukola egyange nakati era ngenda kukola lwakuba mbadde nkyali naawe. Nsaba wakitiibwa Allah addemu atusisinkanye nga tuli Kalundu. Na? Nagenda nina omwana gwe nasomesa namusomesa yasoma ku kitono n'anyuka namusomesa ku ddiini kitono kati nenfuna amawulire nti yatandika okusamira nemuyita namuyita emirundi nga niwala tajja gyendi nemuyita n'agaana naye lwali olwo nemugwikiriza nemugamba ngamba watandika okujjanjaba nagamba seeka nga bw'omanyi nemugamba netya Allah bangamba ojjanjabisa Qur'an nze nakusomesa wali mu yasaruna Qur'an yakulema tewatuukako yadde makati ga yasaruna kati ate ojjanjabisa kya Qur'an naye yanziramu nagamba nti ekituufu tuliba mu kweyiiya nemubuuza lwaki weeyiyiza ate mu mateeka ga Allah. Ebigambo bino muganda njala mbigambe mu mutima omulungi. Omuntu asobola okubeera anoonya riziki, anoonya ekyokulya, anoonya byonna. Naye biyingiramu eddiini, tulina kukola ddiini. Eddiini yaffe ey'Obusiraamu kirala, n'ebyo byendaba by'okutte ne by'oyambadde kirala. Nkakasa naawe okimanyi. Eno nyambadde kanzu, kino kifundikwa kya jjajjange, guno muggo gwa jjajjange. Tewali wano tewali kyekuusa kuba nti Allah tasinzibwa. Kati Allah mpozi ng'abyambadde ng'ayatudde mu kamwa ke n'agamba nti Allah taliiyo era nze nsinza muggo guno nsinza kifundikwa kino na bino bw'abanga bw'ati ayatudde abamububuze bwa lwatu. Allah yagamba nti abantu abatamukkiriza obabuuza ani yatonda ensi yatonda eggulu ani agaba emmere bakuddamu nti Allah. Naye bajja ku ky'okusinza basinza Allah nga basinza n'ebintu ebirala. That is a point noted. Nze Kalundu nga ndi ku live eno nsinza wakitiibwa Allah sirina kitonde kirala kyensaba buyambi kinyambe nze nsinza Allah ye yakumanya n'okutegeera. Kalundu sebo lindako ekigambo kikyamizza
gamba nsinza Allah nene mugattako n'ebintu ebirala totobuzaabuza. Mpayiriza gwa mpayiriza nze si mugattako kigwanja tulira gwe lwaki ompatikako kyesikola. Wangambye oyina bajjajjaabo. Mbalina mbeera nabo. Nongamba oyina amayembe. Byonna. Nongamba oyina amajiini. Byonna. Amma Kalundu omusiraamu abeera nabyo ebyo. Bw'aba afunye obusobozi bwabyo. Nga busobozi abujja mu Qur'ani mu hadithi. Ulya bw'aba afunye obusobozi bwabyo banga abyagala ate gwoneepatikako kyotalina. Allah yagamba nti abasinze bitali Allah babuuza. Yakati nze Seka Suleiman Sidi. Ulira Kalundu. Tukira gisoma babiri no aya Kalundu ndyoke nkute. Allah yagamba nti bw'obuuza abatakkiriza Allah lwaki basinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nga bakugamba nti afe sibe tusinza. Olwatuliddeko Suratu Zumara Allah yagamba nkiwulira era nkimanyi. Ala lillahi ddinul khalis. Abange eddiini egendereddemu okusinza Allah yekka ekolebwa Allah. Eddiini ya Katonda yekka yalina okusinzibwa. Walladhina takhadhu min dunihi awliya. Ate n'abo abateekawo ebitali Allah bifuula abayambi gye bali ng'obabuuza bagamba ma na'buduhum ffe tetubisinza illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wabula twagala bitusembeze eri Katonda. Yahkum bainahum ajja kulamula wakati waabwe fima hum fihi yakhtanifun mu ebyo bye baali bawukanamu. Inna Allah mazima ddala Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar talungamya oyo yenna omulimba ate nga muwakanyi ku mateeka ge. Kati nabwe kityo muganda we Kalundu omuntu yenna buli wabeera n'ekintu n'agamba kino nze kyenkozesa okutuukira Allah kino kyembeera nakyo kinyambi mu mbeera ne bweti aba aleese ekintu ekyo n'akigatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ekitakkirizibwa. Omusiraamu alina kubeera na Allah yekka. Kati muganda wange live ngenda jjukulekawo kuba ngenda kuweereza ngenda kukola ate budde bwakumakyo kimanyi leero weekend. Ate twakajja tusome ebigambo bya Allah era ogenda kukola bye yagaana. Kati ngenda kusawula nze gwe nkuvuddeko. Leero weekyange togenda leero kola obusiraamu obutuufu lonna. Allahu akbar lillahi alhamd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi ab'ekitiibwa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mbebaza abannaye abatambudde naffe mwenna alhamdulillah. Mwebale kwerekereza, mwebale kuyimirirawo ku lw'eddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekituufu mwerekereza obudde, mwerekereza data. Abali mu mbalaba wano bangi obwedda munsaba nga mbalaba naye nga siina mwaganya nga omusajja ono nyinza okukuleeta n'ojja omutabula n'adduka. Ate nga badde alina ebyo tubuulira bingi kuba ekituufu atubuulidde amazima ti abantu bonna abakuba ebitabo, abantu bonna abasawula, abantu bonna abalogo abeefuula abalina Qur'an nti abantu abo bonna bashiriku bagattako Allah subhanahu wa ta'ala bayina shayatini zaabwe bayina amayembe. Abitubulidde bulungi wano mwenna mubaddewo era ekituufu ekyamazima Allah tabaraka wa ta'ala yatugaanira ddala okubeera nga tumusinza nga bwe tumugattako ebintu ebirala. Kyetubagamba wano bulijjo abanga abalungi ab'ekitiibwa bw'oba oli musiraamu yimirira ng'oli musiraamu ebbanga lyonna togatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Okukolagana n'amajinni bibyo biboogera ku Kaaba erina amaanyi, Kaaba eriko ejjinja. Tewaliiwo bw'ogenda Kaaba wali Allah yasaasira natuukawo era nsaba Allah tutwaleyo ffenna anzizeeyo nammwe abazeeyo emirundi n'emirundi
wallahi tewali maanyi g'ofunawo mbu nfunye kati nsobola okulagula nsobola okukola ki nsobola okukwata mu sente ne zeeyongera wabula baraka Allah asobola ozikuwa so si kaaba ye Allah asobola okuwa baraka Allah asobola okuwa obulungi si kaaba kaaba teyina kyesobola kukuwa era Allah yagamba falyabudu rabba hadha albayt musinze katonda w'ennyumba eyo ekyokubiri sijja ku commentinga ku kalundu kyakoze naye mwenna musobola okukiraba nti ayinza obba alina byayogerawo n'agamba nina data nina bwino nsobola okubuna Quran era mumuwulidde avvuunudde so weebereremu tegeera eddiini kola obusiraamu togatta ku Allah bintu birala zina bagamba abantu abo abakola shiriki tebasobola kweŋŋanga muntu ali ku mazima n'akuwangula kubanga just leeta bujulizi eddiini yaffe terina byama bannange teri seeka akugamba nze nina amaanyi ag'enjawulo nina amaanyi ag'ekyama tebiriiyo eddiini yaffe eyimirira ku mazima gaayo ebbanga lyonna tetulina mbeera ya kuteekawo kateni oba okola ki mu kateni kyonna kyetukola mu busiraamu kiri open era Allah bye yagamba ebyabafumba babeera bokka otherwise ebisigadde byonna kujjanjaba kusaaza abantu tukikola nga tuli open tetulina maanyi ga njawulo era omuntu yenna ajjanjaba ng'akozesa ebintu ebyo kimanye ekyo kyokola kye bayita ashiriku billah kati olwogatta ku Allah ebitonde ebyo ekiri haramu ekitakkirizibwa muyimirire ne Allah subhanahu wa ta'ala temugatta ku Allah bintu birala wabarakallahu fikum obuzibu Qur'ani aya y'amajinni kati amajinni kwe kusamira kalundu mumaze kati gwe sina buddebo inshallah nayo jabbitegera Allah n'aba yagadde onaba tayagadde fabiha wa ni'ma era bwotyo bwojja okusigala kasita ffenna tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan nsanyusa nnyo otambulako nammwe okubajjukiza abatwegasseeko mu following account eno akawunti ebeerako misomo gya busiraamu akawunti that you handled him in a very polite way mashallah alhamdulillah sheikh nsaba ojjeko wano mu inbox okay inshallah Imam Ashraf mu inbox ngenda gendayo ndabe message gyotaddeyo ntujja kuwuliziganya biidhnillahi subhanahu wa ta'ala Kizito Zubairi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bane mwenna abatudde salamu wedda malaba bambi mikwano wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh abalikodinze omusomo guno mu gusharinge abantu bategeere inshallah abantu basobola okuyiga olusi batwogerako ebintu ebitali bituufu batutemerera nga baagala abantu batwewale baleme kusoma naye alhamdulillah Allah amakuba agaggula a new love from Tiseka mashallah Tiseka market ugambo cha mukwano wafikum barakallah mwebala batambudde naffe mwenna I can't mention tubadde abantu tuyingidde mu 600 plus mbadde nakugamba wana abasiraamu tusonda wano sente ne zigaana sebo oluyingiramu ebyembirigo abantu bayingira 1000 temubalabye abantu Sheikh I love you so much. May Allah grant you the best. Amina ya Rabbi. Nsaba washitiba Allah atuwa kutegeera. Amina. Sheikh webare to handle that kalundu. Alhamdulillah. Ekituufu customer namu bitegedde. Abata bitegedde next time better. Allah ajatu yambako. Nabadde mbagamba. Kano tuli mu ngoro tukola wano. Nakuba waliwo abadde tutabudde yo lovely Kimera Swale. Masha Allah. Kimera Swale. Ogambo cha mukwano I will you will who missed I have the full recording when full recording nage jimpe konno I'm watching you from Arua Masha Allah Kizito Zubairi ogambo cha munango kuva mu Arua